leero tumaliriza okulonda okwa general elections ne sub-county elections. Tulonze ba chairpersons b'amagombolola, tulonze ba councillors abakiika ku magombolola, era obululu bwonna bwateekeze place mu buli sub-county, buli polling station. Polling stations zonna zironze era bonna tubalangiridde. So tetulina kizibu kyonna kyabaddewo kubanga obuuma bwakoze ku buli polling station. Ekyo kyatusanyusizza kubanga maybe wandibaddewo obuvuyo bungi, naye akuuma kaazizza abantu essuubi era ne balonda ne bakakkiriza, yadde awo emisana bayagadde okukagaana nga balabye kabatangira bye bandiyagadde okukola, naye security yatuyambye nnyo n'erabika buli wamu era akuuma ne kakozesebwa. Obululu babadde nga babusikaninga nga batandika, ne babusikaninga nga bagenda kubala, era buli bwe basanze nga tebwayise mukuuma tebabubaze. Era zezo complaints ezimu zetufunye waneeno ku Tale Center nga bakandesi abamu bakaayana nti obululu bwabwe tebabubaze. Twagenze okufinding out mu biwandiiko nga biraga nti obululu bwabadde tebuli verified. So tusuubira nti abantu bano abalondeddwa betulangiridde era beebo abantu be balonze, akalulu kano kati kabadde fair ate maybe okusinga obululu obulala kubanga kabadde omuntu one vote one person one vote. So tusuubira nti era bano abalonzi bakyuseemu ku aba leaders bakyuseemu ku be bandibadde kubanga oluusi bandikozeseza amaanyi. Kati nga tufundikira okulonda okwa omwaka guno okw'abangi, tusaba bannayuganda nti okulonda kuno buli bwe kubeerawo kubeera mukisa, nti ffe nga ffe bannayuganda tukozese amaanyi agatuweebwa constitution tulonde abakulembeze be twagala batukulembere. Embeera eyo ejjawo okukozesa amaanyi. So tusaba nti bannayuganda bajjumbirenga mu mirimu gino, mu activities z'ebyokulonda, beewandiise basomesebwe buli bwe babuulira omusomo okukwata ku byokulonda basobole okutegeera biki ebigenda mu maaso. Ekyo kyokka kye kigenda okuggyawo okulwana kwetuzenga nga tulaba ng'oluusi abantu balowooza nti balina okukozesa amaanyi agasinga ku kutiikinga wali mu box nga baagala bakozese n'amaanyi ag'ekifuba, naye ng'ate okulonda kwajja kugyawo ebyo. Tetulina kukozesa maanyi mangi, tulina kugenda wali ne tulonda gwe twagala era nga bwe tulabye waneeno be balonze naffe be tulangiridde. So tusuubira nti tugenda kubeera n'emirembe wano nga n'akalulu kano kaweddewo, abantu babeere bulungi baddeyo mu mirimu gyabwe kubanga ebyokulonda biwedde. Kazi tubeere mu mirimu emirala, tulinde ba leaders baffe be tulonze balayire ate era batuweereze ebyo byonna bye batusuubiza. Neyanziza Kale district tulina polling stations 38 ne tubeera n'emiruka 9. Kati kulonda kuno katugambe sub-county councillors abali direct elected councillors bali 9, then sub-county women councillors bali 98. Kati okwo kwoteeka ne ba special interest group councillors 6 buli gombolola. Kati beebo betubaddeko saawa eno, naye kati kulangirira kuno tubadde n'ebifo 205 bye tubadde tulangirira ku luno nga 4 be balonze nga 4 era bye tubadde tulangirira okutuuka leero. Abataayinze tebakaanyiza kubanga babadde waliwo obululu obwafudde obubiri era nabwo ne bwogamba nti okole recount busobola okwenkana, omu n'atwalako kamu. So buli bwe bataayinga tucommunicating eri Electoral Commission ne bategeka okulonda okulala, era bwe bali kutegeka tujja kubategeeza ba candidates awamu basobole okutegeeza n'abalonzi baabwe baddemu balonde.
miliyoni ki bajja kulonda nga tebanaba kulayira kubanga balina kulayizibwa nga time y'okulayira etuuse okutandika nga 12 May 2026. Ebyokutaayinga bitera kubeerawo yadde tebiri common naye nga bibeerawo. Waliwo era ne districts endala ezawadde za reportinze ties. Islamic Media. Qibla Islamic Media.